right now alien skin mu butuufu tumunoonyako akabiko kacyabuze ko esaawa zino yaliko mu nsi tolwanisanga muntu ayina bantu na Katonda gwe yateekako ekisaaki abo ababiri baleke kubanga bigenda okuggwa kati alien nomala ovaga alien lwaki wagenze bweru bakulabanga omulo lwaki walemeseza Palaso wandirese muyimbi muno naye nayimba kati yaliko Palaso abantu tebamukyawanga era Palaso muyimbi mulungi era tumwagala era ayina ennyimba ki naye ekiseera wekiriwo kati God is favor yeriwo kakati mu kiseera kye tuliko champion good oyo omulaba nga yafunye promoter n'amutegeka bulungi nnyo naye akola Ned Kenzo oyinza okufanya Saimoto sikaze bintu nalembera yeko zagenda okutuuka sawa Saimo zagenda okutuuka ate wisdom wasese bino bintu naffe byatuka ku Palaso kale musese nedda nze mbagira twagenda okutuuka wa Palaso ku ssaawa 8 nga Balamu jako abooluganda abako n'ab'emikwano abawasewa ba Palaso Jacoba ojibe be yasoma nabo bano ba convict gye bamukwatire bweru bajjeeko baali bawera 10 abo tewaliwo balala Balamu yatuuka okufuluma ebweru akwate omuggo Balamu yali akutte omuggo nga buli gwasanga ku luguda nga byabwere naye era abantu Balamu yatuuka n'okugamba ne kabaka agenda bbeera ndabye video ya Palaso oba abadde ku TikTok ng'agamba bannange ebyaddala ffenna tuyimba ba Red and Weasel bayimba bakafeero bayimba bakamiliyoni bayimba naye bannange waliwo omusajja ayimba e Uganda nakiriza simusobola video segede wakalabye ka video yako oba playing a nice kwogera bibasanyusa video sakajjoro katunenda odduka oba ali mu kwogera bibasanyusa Palaso agambye waliwo banna kati no waliwo otuuka Junior kyakunnyonnyodde nti wolaba omuntu ayina abantu muviira ajja kutomera nti asobola kyogera is it being sarcastic okutandika okugamba nti no ndabye abayimba naye alien skin ayimba nga Palaso akyogedde newaba ajerega naye wamma Palaso agambye akoze ka video n'agamba ba Red and Weasel bayimba bakamiliyoni bayimba naye bannange mu Uganda waliwo omusajja akola ki ka video kali mu kutamba of course era Palaso abadde sarcastic because tuyinza kugamba nti alien skin noleta ba radio noleta agundi noteka wa alien skin sikujerejerero ate nga kyogeddwa omuntu kale nkwaniriza omulundi omulala okubanga tuwe twegaseeko tuli wano ku climax Makindye wosobola okubanga tojja n'owummulira bulungi nnyo banaffe aba Almutua Enterprises batunda ttaka ku bukadde 10 ate nga kuliko n'ekyapa banoonyeeko Luhira Holdings Uganda Limited basima biodigester tanks zaawukana ku septic tanks kubanga zo tozinywamu tekamutezi kirungo nekikuba obucaafu nebifuuka amazzi n'otambula bwemutyo banaffe Rosemary Beddings batunda bya mu kisenge basange Kasubi genda ngagende namuŋŋoona katono nnyo ku mukono gwo ogwa kkono ogendo bango basanga ate banaffe aba Rosemary aba brand shoppers basangibwa Kabalagala nga ku Triparty mazima mola awo ogendo kubanga osanga engoye z'abaana ebyokuzanyisa by'abaana buli kimu eky'abaana ojja kubanga atokifuna banaffe aba Brain Parents Day Boarding Primary School gendayo otwaleyo omwana dinekaye ne Junior tukyaliwo wano ensonga enkulu promoter w'Ebungereza eyaguze Purple Party yagenzo yatendewaliddwa nga tasobola kutwala alien skin na Palaso oluvannyuma alien skin okuvaayo agamba tasobola kugenda ku concert eriko Palaso Junior omuvubuka ono takisusse enzanyo bane mayo twagenda ku Freedom Stone ebiggwa you know okireka Bob Wenzi ba bebe kulubadde n'entalo zaabwe nenga concert sibaziyimba Gondi Palaso teyagendedde ddala teyagenze naye alien kitulaga nti Katonda ayina abantu be yateekako favor kubanga alien skin nga yakajja twamugamba akyuse ku mpisa ze kyasinze okuba nti akola ketusaba agendera awo kubanga okuva shobuye gye yakola nefuna abantu tetuulirangayo be yaddayo kuba
So tetumanyi oba asirisizaamu busirisa naye ng'ajja kuddamu gye bujjaawo naye right now Alien Skin mu butuufu tumunoonyako akabiko kakyabuze ko isaawa zino yaliko mu nsi tolwanisanga muntu ayina bantu na Katonda gwe yateekako ekisaaki abo ababiri baleke kubanga bigenda okuggwa kati Alien n'omala ovaonoga Alien lwaki wagenze ebweru bakulabanga omulogo lwaki walemeseza Palaso wandirese muyimbi muno naye n'ayimba kati yaliko Palaso abantu tebamukyawanga era Palaso muyimbi mulungi era tumwagala era ayina ennyimba ki naye ekiseera wekiriwo kati God's favor yeriwo Alien kyakola isane explainable kubanga tosobola gamba nti Palaso ku bantu b'ebweru nga wemba manyi abagala music omulungi Palaso nga yatandise okuyimba nina abantu benasanga ku Freedom City nga bawagizi ba Palaso lukulwe ne baŋŋamba nti abalina ba MK project fere tunakyawa ku Palaso naye right now mwagala naye tukyali kukana akatambula ono yasonga mbere osegeera ono yasonga mbere banangeze Yesu kuyakuba Uganda muri kati okudda mu sense of reasoning nga wayise emyezi ng'egyo kati bajja kukakkana beebuuze naye kiki kye tuliko ekituufu wano abo bennyini abamuzimba era be bajja omuvuma naye naawe obulamu twakuyamba buyambi Abitex yakutusibyeko wano kati tebabiraba kati gwayogera gwafuuka omukyama society eno efugibwa emotions kyovula banga abantu bangi nnyo newe babanga banupu newe babanga beenaalemu mu butuufu mukwano gwange yakunamira Abaganda ni kisa kya Mukama kisa kya Mukama nemugamba agamba binaga agaba nasasaana tewandigala naye nga tuli mu pate emu tegera naye waliwo omuntu omugamba nti naye mbutofu ogenze n'oyogera ekintu kisa kya Mukama yatulaga ebbina omanyi buli muntu yalabe ku bbina lya kisa kya Mukama yayagala ddira ne bali balowooza asaaga kakati mu nsi Alien Skin talina kyatunda ayina ennyimba 3 ayina ennyimba 3 twasimubalanga ayina 3 mu America ziri mwana mutano ffe tumubalira ku concert ayina ennyimba 7 ffe tubala we yatandikira mu COVID ffe gwe tumanyi Alien Skin by the way ennyimba zonna ziva mu COVID paka wano buli week Alien afumye ennyimba 7 ffe zaffe buli week afumye era Alien Skin mwebaza Alien Skin mwebaza ku concert ye yayimba zino ezaffe zetukola ki zetumanyi kakati gwe Sayimo zisigaze ezo gwe zisigaze kankubalire ennyimba mu 8 days mu 8 days ayinamu ennyimba 3 kuliko Alien Skin bayita mwebale ayinamu alwalina ne champion gudu ayinamu ne byaddala yeri latest kakati mu kiseera kye tuliko champion gudu oyo omulaba nga yafunye promoter n'amutegeka bulungi nnyo naye akola Ned Kenzo oyinza okufanira Sayimo tosikaze bino bintu nalemberabyeko zagenda okutuuka sawa Sayimo zagenda okutuuka ate wezidomosese bino ebintu binaffe ebyatuuka ku Palaso kale musese bino ebintu twagenda okutuuka wa Palaso ku ssaawa 8 nga balamu jako abooluganda abako n'ab'emikwano abawasewa ba Palaso Jacoba ojibe be yasoma nabo bano ba convict gye bamukwatire bweru bajjeeko baali bawera 1000 abo tewaliwo balamu yatuuka okufuluma ebweru akwate omuggo balamu yali akutte omuggo nga buli gwasanga ku luguda nga byabwere naye ng'era abantu balamu yatuuka n'okugamba bane kabaka agenda bbeera osege kabaka n'abuuza kabaka naawe ngati byabwereere
Gamba leita abo mukatale wali enakawa. Saimo yogera okutuusa katono. Saimo. Owena gwe towesiga wena ne mugategeze show. Saimo. Asobola okuleeta abantu okuveruzira. Twegayirira abantu kufirira omusite buuza bajjo. Abafise bagende wakatolu bwa makulumbe ne bagaana ne bagaffe twagala kubawa. Kati abaga waliye mutudo musobola okutambuza bigende ne mufu mu luguudo. Wali abantu twabawona. Naye kye ngamba abantu excitement eri mu nsigo togimanyi. Champion Gudo. Akuba Edikenzo show. By talking about which abakazi njagala balabula. Saagala uleyo gabozigani no mwana wa Champion Gudo. Abakazi bazibu. Kakati Champion Gudo waba yasooka ku stage nga nena mulabye yagendeddeko. Bale saagala bya Champion Gudo no mwana wa yasooka ku nga Champion Gudo yasooka ku stage. Sebe ekyo tukiyite ekyangu. Saimo Champion Gudo ayinza okulega wano Kamiri. Nkubuulira. Temugenda kuvoola. Kwaga kati. Yezo Champion Gudo amkuba kutaka. Nze nkubuulira. Champion. Nego manyi. Njagala Bwana Uganda tobamanyi. Nego manyi Champion Gudo. Kakati lindako. Kakati Alien yayimba ki ku Freedom City kyamaanyi. Kwe tubatandikira. Gamba twayise kodda. Teyajuza. Chetugamba ono Fe chetugamba. Kati abatebakyayagala good music. Society jedda. Fe twasooka vuma Alien fe bora. Naye twagenda okutunulamu ne tuga kivubuka kino kesooke tudde emabega kituyiteko mwewe ebiseera omuntu nodda wabbali ne bayitawo owekika mu kkubo lye bajja kutomera kati kwe kankubuulye Saimo ekisooka njagala okwebaza nze gw'olaba bantisse drone ya Alien Skin namukubidde n'omukubira ku vidiyo ne lwakubanga ku kisaawe kwe bagikwatidde anti I didn't know naye baŋŋambye ŋŋende wa CDF mwape ebbaluwa mu bulungi naye era nakyo kya butiitizi kubanga abeepanka naye kati come to think about omuntu ng'ali Netherland naŋŋamba kaye nasubwa show ya Alien Skin okujja naye njagala mukolera kintu nagenda mu dduuka nga gwe kayo oli awo weetaaga $1 obadde onoonya ttaka lya kugula oba oyagala kutunda ttaka lyo obadde onoonya nnyumba ya kupangisa oba oyagala tukufunira ennyumba gaggadde mu zi estate ziri ezoogerwako Almutawa Enterprises Limited tukulaakulanya ettaka tugula ne tutunda buloti z'ettaka n'amayumba ag'okupangisa ku bbeeyi ya nseko buseko tusangibwa ku Hoima Road Highway Nansana Municipality Wakiso District tukubireko ku simu zino wammanga noti 753 319 461 oba noti 75 417 993 oba osobola n'okutusanga ku WhatsApp kasaalaba 973 36 23 88 59 kyapa mu ngalo zo. Wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza ly'erya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagaziza omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe nteeketeeke bulungi omutali mujjuzo ebifo ebyenjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga saako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Alhila Holdings Uganda Limited abakozi ba biodigester tanks bakutegeeza nti wayagala okukola biodigester tanks
abatuukire biodigester tanks zezedda mu kifo kya septic tanks zikekkereza ekifo ate nga zikolewa mu kaseera katono nnyo. Kino kya biodigester tanks tozinywebwamu nga bwe kiri ku septic tanks, oteekamu ekirungo ekyo ne kifuuka obucaafu ne kifuuka amazzi ne kikuba obucaafu ne bufuuka amazzi ne gagenda mu ttaka process ne yeeyongera bwetyo. Kale weetaaga okuba nga obafuna bakwire ku namba yaabwe ey'essimu okusobola okuba nga ate omanya ebisingawo. Rosemary Beddings basangibwa Kasubi wali baavaawo we baali okukikkira mu kikoni kati bagamba nti wova ku bitaala by'e Kasubi genda ng'agenda Nansana nga wakava ku bitaala katono nnyo tunula ku mukono gwo ogwa ddyo ojja kulaba naffe aba Rosemary Beddings abatunda bya mu kisenge okuva ku tawero masuuka pirozi byonna nga bw'owandiyagadde ekisenge kirabike bulungi funa banaffe aba Rosemary Beddings bakwire ku namba yaabwe ey'essimu ate nagamba bwewagira Rosemary Beddings oba wagidde Madam Custodian wali mu the promise ya Almatic Entertainment so banoonyeeko oba bakwire ku namba yaabwe y'essimu okusobola okubira nga ate omanya ebisingawo. Brand shoppers basangibwa Kabalagala nga ku Tripati Mazima Mall bakutegeeza nti gwe ayagala okufuna engoye z'abaana gwe ayagala okufuna engato z'abaana ebyokuzanyisa by'abaana ate ku 50% discount abanoonyeeko ebintu byonna by'oyagala eby'abaana bagenda kubanga babikusayirako ebitundu 5 ku buli 100. Kale bakwire ku namba yaabwe ey'essimu okusobola okubira nga ate omanya ebisingawo. Oba bw'oba ogenze Kansanga oba Kabalagala totuuka ku Tripati Mazima Mall toyingira ne waliwo oluuka obuli wansi awo wogenda okusanga bannaffe aba brand shoppers okusobola okubanga ate omanya ebisingawo. Nakwata dore ezisuka mu lukumi nakula alien skin drone wait nengamba nja papagana nayo girera nenkubula alien skin ku video era receipt sebo togamba yino ya drone bagikwatire ku kisaawe ntambula naye ye banangerwa toga omanya soro ga wisdom notice of goods deposited in a custom warehouse yiyo drone restricted item drone sabo girabe era kandi abantu bagine bangambye kaye actually njaga kubaza abantu bokusayo bucha bikiri cyagwa obavuka mikwano je nabade nabasecurity nga 10 kaye tetwagala kunyiza yo yagala kunywaje naye kati nyina cyaga kulaga njagala yawule kanyongere kwoli kuchayogedde ebyawande now listen mu America waliwo omusajja ono yasala ddyo okudde nulina kulaba naawe oli kusayidi eno no mu sayidi y'amayanja inze palasa akimanyi mwagala nnyo era nali skin baida twali wano ngaze nanga mzee je baleko bita ne muga ne alien jogendo tukola nagamba mzee naye kyakabi kubanga ne kino kikola alien skin when we talk this oyo mwana yategera art industry kakati baida mu family y'amayanja nze palaso kakati nyache nyago mu America Michael Jackson yali ajje ono junior kyayogedda munjukiza awagambi olabanga omuntu ng'ayina abantu muvire mukuba kisolo kutomera Michael Jackson weyajja yasanga Prince nga yaliko Prince nga amanyi buli kyuma ajja ku stage n'akuba gita n'avaawo n'agenda ku ngoma ali ku show n'avaawo n'agenda ku nanga nga byonna abikola azina Michael Jackson najja Michael Jackson nga tasola kuba ngoma takuba gita takola ki yalina ekintu eki Prince nga muyimbi mu America kyakola kuzina wallahi MJ Michael Jackson yajja bwati naita ku Prince mu America ne waba beef yakabingo jeko ya Notorious B.I.G. ne Tupac eya Michael Jackson ne Prince nga bonna bayina abantu naye nga Prince yeewunyanga akyogera nti how can this guy atalina kyuma kyakuba ne mukubanga mu America bapenga nnyo gunda attention to detail nti kiki bayita singa n'omuyimbi singa ya musician and a singer ye muyimbi ajja n'ayimba nga talina kuma n'aka kamanyi ne musician you have to be an accomplished musician ng'olinako ku kyuma ky'omanyi Michael Jackson gye twagenda okuwunzikira ng'akubye Prince teyamukuba ku ttaka naye ng'amukubye nga yaliko ensi yonna n'emanya Michael Jackson naye nga mu America Prince nga waki tugenda ne Chaka Chaka yayimba oluzungu Chaka bannange ebyaddala ng'ayimba ng'alabika bulungi nga Brenda Fassie alinga musajja musimi wa toyi nga mutufu alinga musajja ne face ye omwe yasayiranga akagundi akagundi akapata biki byonna South Africa yagana Chaka South Africa nekkiriza Brenda Fassie Chiko Chimora yali producer wa Chiko Chimora yali producer wa
wagundwa Brenda Fassie mugagga muvundu chaka Katonda namuyamba mu Africa ensi ezaddako mu Africa nga gyakola shows era ne tumutuma na Queen of Africa naye nga wadda mu South Africa Brenda Fassie wayimirira chaka tayimirirawo nga kali akakazi ko mu kuyimba si kubanga chaka tayimba naye mu music osobola okuba nga oyimba naye waliwo kye bayita favor mu ggulu bamalayika waliwo Gabriel wa information Katonda amutuma nti twale baluwa twala kintu twala obubaka era ne mu Qur'ani mwali waliwo Mikaili kati waliwo ne bayita Lucifer yeri akulembere by'okuyimba gwe twayita Sitaani kati abantu bw'oba tolina kirabo kya kuyimba kati ekirabo ky'okuyimba waliwo Katonda wakiweerako favor tifena solo okuba tuli bayimbi naye nga ekitwawula kye bayita favor ti chaka yali ayimba n'oluzungu ng'aluyimba odusinza Brenda Fassie naye nga mu South Africa kubanga omuyimbi okuba w'amaanyi mu South Africa gwe n'oba w'amaanyi mu Africa oli ali ow'amaanyi mu South Africa takumanyi in terms of making money na buli kimu mu South Africa era bangi nnyo abayimbi e South Africa nga teyegomba na kujja Uganda kukola show abuuza where to do what ze bagenda omuwa zikola weekend kakati now tuze kwa Alien Skin kankome ku Prince ne Michael Jackson ne Brenda ne chaka ku favor tukome one waliwo kye bayita favor ku Alien Skin twava mu COVID nga Palaso yatutudde ku mitwe ebyaddala Saimo malamu ndabye video ya Palaso oba abadde ku TikTok ng'agamba bannange ebyaddala ffenna tuyimba Baredi and Wizo bayimba bakafeero bayimba bakamiliyoni bayimba naye bannange waliwo omusajja ayimba e Uganda nakiriza simusobola video segede wakalabye ka video yako oba playing a nice kwogera bibasanyusa video sakajjolo katunula odduka oba ali mu kwogera Palasa agambye waliwo banna kati no waliwo otuuka junior kyakunnyonnyodde nti wolaba omuntu ayina abantu muviira ajja kutomera nti asobola kyogera is it being sarcastic gundi okutanga okugamba nti no ndabye abayimba naye Alien Skin ayimba nga Palasa akyogedde ne waba ajerega naye wamma Palasa agambye akoze ka video n'agamba Baredi and Wizo bayimba bakamiliyoni bayimba naye bannange mu Uganda waliwo omusajja akola ki ka video kali mu kamba. Of course era Palasa abadde sarcastic because tuyinza kugamba nti Alien Skin noleta ba radio noleta agundi noteka wa Alien Skin sikujeregerera okwo ate nga kyogeddwa omuntu amanyi butya ba radio okufuuka ba radio kyebayita ekyo tukisazizaamu naye kati kibadde kyakujeregerera naye ate munange naye kiba kyakujeregerera kubanga olaba ne Big Eye yatugamba nti radio yamugamba bannange okuyimba tuyimba naye okola ki kamiliyoni omwana oyo radio bannaye byamutta bingi n'okulimba kwa naye mu radio yamubuuza gundi Big Eye yaŋŋamba mbu radio namugamba naye radio yava ku kyokugamba nti oyimba mbu yaŋŋamba mbu ati radio yaŋŋamba emmotoka nnene nnyo naye gwe n'oyimbako buyindikeeta wadiimbye yingini wadiimbye steeringi naye gwe n'oyimbako indikeeta naŋŋamba mwana gwe ffenna tuyimba naye oyimba wakumulekene bagirako indikeeta embalagena bagirako indikeeta Big Eye yali anzijemu ekyenda mugenzi tujja mumusonyiwa bale tulina kyamukolera evuga emmotoka kale wandigimbyeko emipiira niye indikeeta gyotolaba ogamba sura indikeeta mwana gwoyimba omugenzi watukola eki kakati kankubuulire abantu bonna abaali the making of Alien Skin era bajja muwandikako ebitabo yo Alien Skin twasusse Alien Skin bagenda muwandikako ebitabo bamusomeko ku university wali abantu owana no andika kati Saimo nze nkubuulire ngabe babiwandika kwani genda obuuze Selector William ali mu America asoma ku Berkeley University yakwata bwati ngo omuzungu azze okoleke mukodomi ate wavudde Uganda ku myaka anate wajja joka chichu sekituufu genda okoleze kati anaakola disi
ono musajja wange asoma kiro ng'asoma ssaawa emu yokka 1 hour zirya mwena nazo ejagamba naye abaana abo yagamba yali ali omanye okwita popstar beba Britney Spears ne Bobi Wine bamuyita Africa's popstar Bobi Wine ng'omuzungu yakiwandiise ku CNN kati the making of Alien Skin kanje gambe gye bagenda okusomako mbabuulyamu abantu Alien Skin bagenda musomako muki ku University Makerere. Alien Skin is a combination of abantu abalina obukyawe lwaki Bobi Wine bamugana okuyimba ekyo kimu ne wabeerawo abantu nga baakyawa Museveni ne gavumenti ye nga banoonya kintu kyokka balagira ssanyu namuga akatukulabeko nze nali ke Switzerland nenteeka bwenti emmere nengamba Museveni kandye pizza eno kikulume anti bannayuganda bagamba kulya simanyi buwunga bopima ku minzaani nenga kakikulume ngandye ennyama eno nenjirya nenkwata pizza nenkola nga nange nkolayo kimuluma kubanga anti bannayuganda bagamba kulya buwunga inga lwaki tekimuluma anti bambuusa bannayuganda okulya obulungi Museveni nnyo gwe tomanyi Museveni bagambye ayagala nnyo omuntu ali obulungi ayagala muli ebubi amagezi gababule kakati goba gwe Museveni ayagala nnyo abantu nga abalizoninga ng'edikenze gwe tobalaba be bakuuma Museveni ayagala basiru Museveni bagezi baluwa singa bakadaaga wali appiza Museveni katonda wange anti njigiriza bannayuganda kulya bulungi namuga kanti ndye bino kikulume musajja gwe Museveni nja kubuulira gwe nga tuvudde mu kamera byosobola okukola ne biruma Museveni gwe keera enkya olaba wano climax wano okole chorus ava ku main paka wano olabe stekans weta kukima Museveni yateekawo etteeka nga bw'oba oli wano wazimba ennyumba yo nga yo main chorus nga tosobola kukola luguudo chorus lwo paka ku main wali yesimanyi okimanyi era basobola okusiba naye ensi etegereka esobola okukola amateeka ago Museveni ayagala bizolo chovola ba adira minzaani n'ateekako akawunga naga muli akawunga munywe n'obuugi mube bulungi mukekereze abaana be bakulya ku ebyo Alien Skin kakati mbale ngamba Museveni ayagala bizolo naawe kakati kati Alien Skin ekyo kimu ekyo kati Alien Skin lwakwanga Junior ono mbadde ngenda mugamba abantu baagala nnyo ekintu kye bayita omuntu alina creativity nga tuzze mu byaddala omanyi nti Junior abadde tamanyi ti Alien Skin alina ennyimba esukka mu 3 ali mwana kati mutano nze banvuga okunjija ku kisaawe yanvuga mukulu eno nkutumiddeko akulembera enkyukakyuka mu Denmark nga tutaddemu ennyimba za Alien Skin neze nali simanyi ate nno nga sikuwulira buwulizi naye owulira oluyimba lwa Alien Skin nga lwe balese nga tolumanyi nga lunyuma creativity wekijja waliwo kye bayita being artistic omusajja ayimba kikyogambye nga tutadde wano emmere oluyimba baluyita atya tuddugaze kuddugaze meza pate njagala owulira olwo baluyita pate naye owulira engeri gyayimbamu ekigambo kuddugaze meza kankubuulire oba toyimbangako creativity y'okuyimba n'ekigambo mu luyimba wetagala yineegi no okuddugaza emmeeza akimanyi naye owulira omwana wekiyimba okuddugaza emmeeza that is being musical kati gwoyogera boogeze kuddugaza emmeeza ani agenda okulaba gwe naye nze nsasulidde okulaba ng'omanye e London abagenda osasula nga basasulidde ekyo kigambo bannanga okuddugaza emmeeza eryo ggono oli luddawa omukwano gwo nga gutamiiza ekyo ekigambo mu luyimba olina oyiiya ekigambo nga tukimanyi nti gutamiiza obadde okola ki obadde ogamanyimba nedda ate kakati mulembe guno gwa kuyimba era edimeza ya mukuyimba neno naawe ndi mukwogera toli safe kimala eyisha dile nyimba 10 eza mukwano gwa edimezaya oleeta olwange lumu olabe ennyimba z'edimezaya oba lwaki oba toogene mutoyo zesangu zemanyuma ziri ennyimba ne toilet paper esinga okunyuma kuyimba mpandiike katatize weewandiike ate ziruwa okuddugaza emeeza naye akagambo kanyumira ezera oluyimba buna kumanyi baluyita kuddugaza meeza nyina kyeŋŋamba nti omuyimbi bajja omulaba is a combination of many things bamulaba mu Bobi Wine
bamulaba mu ghetto bamulaba mu respect ekisinga obukulu bamulaba creativity kati otulaze wano omusajja yakafulumya ennyimba 7 kuva kivulu kiggwa omanyi nti nno omuntu asobola okuwakana. Does this justify nti abantu bakuwa Palaso oba Palaso bamwagala naye just Palaso yakola ensobi emu aba nedda munange ebyaddala abantu baagala Palaso. However Balamu yakuba Palaso ebisiraani ku show ye ati nkubuulidde najja n'akola posta ng'emabega waliyo yero no sponsor ati byonna liyandifunye sponsor nga sponsor ati kati kyekyo ebintu tulina okugenda mu details kati gwe Simon ng'oyagala shene eremekkolebwa jangu yambadde t-shirt ya yero era nkugamba jangu kugulye wali eyo esatu twambale tukole show kubanga kina kye kitegeeza waliwo kala kati ezitaleeta appetite abo tebubeera bunafu bwa bwongo nga si bunafu bwa bwongo nganze omukazi ajja mu buliri bwange nga yeyambula nga ayambadde nika ya yero simuyira amazzi eddirisa nga lyabaawo muyisaawo mukala zonna nga ayambala za yero nfuna appetite kati mbuulira kati mmanyi society awo tususse nedda ssebo era tutegeera naye tetutegeerera mu yero nga mukala zonna oyambala era yero mbunika abo mbozekola buzidoomu right now nga Alien Skin amaze okukirizibwa okugenda e London Palaso n'asigala naye olowooza tekigenze webiyo anti kaakati twamala concert nze kyemmanyi Palaso agenda kukolamu kalitwit katono asooke yeerabiza abantu bino ebya yero Balamu kubanga Palaso aliko kino kitagenda he has never subscribed to any political party no nedda naye ate nze nkimanyi muwagezi wa Bobby kyova olaba yayomba ne muganda nga amutwala mu MK project n'agaana kyova olaba akyalinamu ako kase k'abantu Palaso agenda kukolamu kalitwit katono yeetereezeemu asooka atukubira oluyimba nga lulinga malamu ajje kati olaba kyakkiriza n'agamba nti nno yaavudde mu show ye London abadde asa anti labayo kani labayo kati Palaso mulaba era kati music industry ya Uganda ezze waggulu Simon kyetwalabanga ku Bebe ne Bob Wine kikomeddewo mu Alien Skin ne Palaso gomanyi nti music industry kati egenda tunyumira luli ebadde yeebasa nti nga Bebe beeriisa na kamiliyoni naye bana asajja abakulu ono yeeriisa ono bajira kwekiisinga kati music industry baddemu bakamiliyoni ate tetwabalaba waliddawo kuliisa kibi asajja abakulu nga beeriisa ku mbeera eno eriwo embeera nebwebeerawo kamiliyoni omutandika otya omuliisa mubonna booliisa ngaoliisa kamiliyoni ate siriisaako buzibu kati bano abaana ba Alien Skin one is creative two ennyimba ze nowooba toziwulirangako balukuba n'onyumirwa because the guy is creative osegera firi anyuma okulaba ku stage nze nali ebulaya sho nagirabira ku TV bwendi naye ng'omusajja anyumira ku stage omanyi waliwo omuyimbi ayimba najja ku stage ne weetamwa ne mutandika okunyiga essimu nga muyimbi mulungi kati naye amanyi okukomandinga stage firi olaba oyo omwana gwe yaleese gwe bayita Captain Gudo champion Gudo okimanyi nti oyo mwana naye alina creativity wali alabyeko ku bukripu bwe bazanya na Alien Skin ku TikTok ebyo ebintu Simon fena tukola TikTok naye TikTok abaana jogerera abawala balina following lwakweyambula naye gwe noolaba Alien Skin nake nalaba ng'oyo Gudo akutte bwate nga mugamba nze munviire ngenda kuva wano ngenda bitya naga okujja nga mumpadde ekyebiri naye nagamba muwono ekyebiri naga nedda mwe mugende nze mundekewo ebyo ebintu oyo mwana twogera ku mwana muto that creativity ffe tulina abakakulu nedda anti kakati omwana w'emyaka 2 ng'akulidde mu ghetto abanga wa myaka 15 muzamya Gudo ali myaka nga 2 mu ghetto anti kati nze kankuli Simon olaba wenjogera nga ntadde eddobozi waggulu mutabani wange n'aba wasoloka ye mukola mutya anti tabimanyidde era kubanga taata gwalabe wakayogera mpola woyongeza eddoboozi kyova olaba nalina okufuba anti mutwala mu ssomero gali oyogera n'omwana omuweweeta n'omunyonyola bulungi kati abaana ba ghetto nga ba Champion Gudo abaana emyaka 2 ng'atambula osegedde abawe waffe bakuyimbira buyimba tengerere mu ghetto ng'ani alina obudde bw'okuyimbira oli azaala kana gwetambula omanyi nti mu ghetto obwana bwa myaka 2 babutuma amazzi lita 5 ku luzzi
Mugeta akana k'emyaka 2 bakatuma amazzi